Zubai byaba kayimbira abo bangamba zanya ng'omulodi ati ngamba sijja bisobola njala kuzanya bya kisiru biri ebya muzeeyi nabbi nankuba oluyi ekituufu nalimu eŋŋumi nga z'amangu awo naye njifunya bwe nti nga njala muwa naye nenzijukira mangu bangobye wano sinza kusigala senkubuga oyo yalabika yannengera mangu nange nenzikakkana olw'ekikubya ki kugaana kuzanya kiri naye ng'ekituufu nze kyempulya wali tokifiiringa mulinga gw'omuntu era pasita bwe yajja kiki ne bamuloopa era nanga ndugga oyagala kikunze nze nsobola biri bino ebyekirodirodi sibisobola nangamba zanya kyoyagala era nze nasinga ku Bati Valley ne boobuuza bati Senkubuge badduba nze nasinga mu bayazanya kuba nasesa audience nensesa n'abali ku stage ne bakaaba awo nakulikodinga luyimba ya kati bwe tuva mu kabikkuse nga mmaze okikuba bulungi aba radio Simba jjukira abo gye baali bakola Senkubuge siyaasa bagamba ekigunda kya Simba akalango 213 ekigunda nze nakuba akalango bakawanze 213 era bwonoonya mu byafaayo ebyo nze muzeeyi nazanyanga muzeeyi nga ndi mu ambulance bantwala mu ddwaliro kati nensanga drive ng'eranga ekigunda nenzirukamu n'eccupa zange kalanga ako nze nakakola nze nazanyanga muzeeyi mu luyimba lwa gundi nattoolo lwe bayita tumanyagane tujanjawaze oba tumanyagane weeruli nga nazannyamu nga muzeeyi nenzijanzannya mu lwa gundi mugwanya ngenda kusoma bwa dokita nze nalimu nga muzeeyi nzize mbizannya awo tunakulikodinga era luyimba bwe mmala okukuba akalango kano ak'ekigunda katunda ngamba pasita ng'omanyi nava dda nga neeragulako nga pasita nno kenkubye akalango ako ngenda kubeera serebu ate waayita wiiki eyaddako sande yali abuulira enjiri mu kkanisa n'ayogera ne baleeta omwana nga taata we mugagga naye ng'omwana ali bubi pasita kyava agamba naye bali abaana babaavu nga tebalwadde naye raba ow'omugagga bw'afaanana nze nenfuna ebintu bizibu kati bwe ndufuna Kafeero ye muyimbi gwe njagala basudde mu famire jjajja wange gye nsibuka abajjajja naye olw'okuba nti nawulira ebintu bizibu nafuna tune y'abakungubazi waliwo omwami yansanga ntudde ku bbalaze wange gye nsula ne ŋŋamba singa nali manyi Mukama gye yali asula nti oba asula kasangati nensabula kati nayiiza ku stage awo ebigambo byali 6 pasita service bw'agimala ku ssaawa 7 aba agenda wansi ne muteega mu kkubo ne mugamba waayi nfunye hiiti nfunye oluyimba luno we lutantunda ngongoba n'agamba ogambye eki konze bwe lutantunda olugaana ngoba n'agamba tukole endagaano n'ayita bamwanje bannabbi ne tudda mu nnyumba ye nanga aleeta gita ne muyimbira kati nayimba vaasi emu n'awulira nga bipya ng'anyumiddwa ate omumanyi yali fane n'akwatirawo essimu mubiru smart yambuuza osobola oddumala kati kunzi ngenda ddumala nangamba bakuwe buli kyoyagala wano tofuluma kuba gita olumale n'akubira mubiru smart n'agakubira ediyawe n'abagamba nzija mu dream ekiro mwalulukodinga kiro oluyimba kwolwo ekiro kati agenda mu service ey'okubiri yaye alina gimala ssaawa 3 yagimala 10 oluyimba lumuli ku bwongo n'akomawo nangamba olumaze ne mugamba ndumaze naganyimbira kati yali asuubira ngenda kukwata ekitabo nsome nakibikkako bubisi ne mbakajjita n'enduyimba lwonna okuva gye lwavudde kumulaga nti omutwe mwoki nantirawo mu mmotoka ne tugenda studio oluyimba olubalumpako nlusere nange okulutambuza ye yateekamu kuba yakwata $25,000 azikuba wati ku mutto gw'emmotoka nangamba ozirabye za luyimba olwo ojja kuzizza oluyimba oluwedde olwo kati oluyimba olwo bwe lwaggwa nafuna nno challenge mu studio nalina omukazi nava naye wasegawa bwe nali nyina ebiseera ebyo muwala muto tuvudde wasegawa tubonyeebonye ze nwanirira linnya kati mba ndi mu kyaki kumbe omukazi yafuna dde abamuwa ebirowoozo ndowooza eby'omukuba amanda nga omanyi abantu bakwana kati mba ndi neeyiga mu studio omukazi akuba essimu kumbe ndi eri mu voicing room yiga akwata essimu alo k'omukazi gwe musiru gwe oli ne bayiga abafere oli togenda nakukola linnya ebyokuyimba nagabiveemu weesiriwaza
Yiga nayangamba waayo vaayo koza ate kiki naja naga nkugobye koza ate ongobedde ki naga mukazi wanvumye kyenva mubuuza ekigambo manyi nali simutyanze nga mugamba alaali namubuuza nabbi bwakubira nze nkwata nti nedda kati okutte yaki Edi yawe namugamba omwana nayogedde bulungi tewandikutte essimu kati kyenva mugamba nti pasita nze okungoba nange omukazi mmugoba ate jjukira alina akawala kawe kati kawezza emyaka 12 kali mu kyamukaaga nga kato nga kawere nemugamba mugobye era nze navaawo ngaekituufu omukazi kwolwo mukoze eki omugobye pasita ngamba musonyiwe kale ddayo oyimbe nenzeyo nenyimba naye nze nafuluma studio kyanzigirako neruka mu nju nemugaa waayo oti nampa omwana wange oteme naga simukuwa konze tomumpa kale bw'oba tomumpa kale buli ekiri mu nju kyonna kikyo nakwatamu empale n'essaati nemulekamu ekirungi nali nsasudde emyezi eki nga tebamubanja nengenda mu kyaki nensulawo ewiiki ezi nansula mu kyaki ku mukeeka oluyimba kwolwo we twavaayo enkeera pasita we yamaliriza emirimu gye nanzizaayo ne tulukola ne luggwa nanzijayo ekiro nakwata ssente nazikuba ku mmeeza ekiro ekyo ne tugenda ku CBS buli rediyo twagitambula kiro bugenda okukeera ku makya nga oluyimba buli rediyo erukuba yasobola kulya kwa Kawenja yasobola okuwulira kakati ewiiki egi nga ndugga sita ne lukwata kati nze nali falaasi manyi kye bayita muyimbi kuba sita kati nasigala ntambuza kyutekisi wange kati mba ntambula naye ono oluyimba olwo lufulumye balukuba wali balukuba wano mbayitamu tebammanyi naye nga nange mpulira amaanyi mu bantu kuba nze nali neebuuza obeera otya nga bakumanyi Masaka yonna tawuni kati kumbe wano ate ngenze kumanyibwa ensi yonna kati naye lumu vidiyo bwemala okufuluma olwo muzeeyi yanyambazaako essuuti ziri nnene ndi mutono enkofiira zimpambye awo obuzina ngambye zina buli bwenjagala bwa bulijjo olwakola vidiyo nasigala ntambuza Qtex nimba ndi nansana awo ndi mu kusiiga omukazi balukuba ku TV ya Bukedde omukazi gwerekana bisooka onekene enjala zigudde eri leka mmale owulira oluyimba bannayisajja kyayimbye agoba nze awulire oluyimba alaba oluyimba naye nga sola mugaa nti lwange kyantwalira ebbanga nga nti batandise okunsongamu gawuyo si ono olwo n'abasabira ewayiga bwemusanga eyo yoyo muyimbi waffe kati emirembe gyatandika okunzigwako kuba nakuba hiiti nga ndi mwavu era nze mu luyimba olwo nali nja kufuna nnyo ssente ne mu mugugu naye ekibi nti yiga yatupromotinganga nnyo naye nga tatutunda yatupromotinganga nnyo senga nalinga bano bamaneja nga yiga yalinga bamaneja boodaba bano ba Jeff bano manager Spice abaloja bani bano baniga ebiseera bino bennina kati seyanga gikubani neniga naye musoloza mama kati nabeeranga kwegamba ya promotinganga nnyo music naye katakwata bivu katatutunda ng'ayagala bagule revival yonna milioni nga 10 nze bagadi yaleeta bwe nakuba omugugu kuba baabuuza ozzaako ki yiga n'atutuuza mu luumu n'abuuza ozzaako ki ne mugamba nnina ennyimba n'enkuba ennyimba 10 nannyanga bw'awandiika ekituufu n'abulwamu olubi nga buli lumu ayagala ddu promoting kati ne bateekawo omugugu ne bagudibeitingako nabbi agamba lubi luvuma Katonda ono yiga agamba lwenjagala era mu revival yonna omuntu eyampagira yali Pedro nayiga ku mugugu abasikale baiti balwagala naye ekyali baali balabye amaanyi gaalwo bo balufiiringa mangu ne bataagala lufulume kati ono omwana Pedro neyiga ne bagana edda era bwe nalufulumya lwakuba yiiti mu wiiki 2 ku TV ku radio tugende Masaka bamaneja baali bategese abo maneja Abasi Katongole bategese Masaka kati nze nali siina mmotoka nsiina muntu ampeereza ng'oluva mu Costa nze nyina okwefunira loogi nenoonyeza emmere kati ate nga bandoope wayiga mbu yatambula mu bantu nga bo kye bankubisa kati yiga n'agamba oluyimba ndusitoopinze n'alugya rediyo n'aziga temuddamu ddukuba zonna n'avuga emmotoka n'ajja ekyotera n'atuula ku loogi nali nsuze kibaale n'ampeereza transport n'enzijja n'ayita nabbi ne Bena abandoopye bajje tubitebye ne balemera mu loogi kati balemera mu loogi ne mugamba pasita bw'eba nnyumba ekulemye sennabulya bagamba mubi n'omugoba mwanje n'omusitoopinga Madiina ne bagamba mubi
Nimuga nange bwe stopping enyimba bajja mmanya nti mmwe muliko ekikyamu ffe twakulira mu nju emu ffena tuli babi. Ne mbuuza abantu opi baliwa nga tewali. Naakubirawo essimu leediyo neddamu iti neekwata. Lagadi n'aleeta show nnya eza Amerika. Lagadi yaleeta ddiru ya show nnya nga banjagala mu Amerika. Abazungu baagala kulaba ani yayimbye ne Yesu. Nabbi n'agamba oba tagenda na revival yonna tagenda era saagenda. Katonda wange. Kyokka ye yakusemba mu ntandikwa. Wali naye nga tamanyi kyendibeera yali alaba essajjasajja. Kati amala okumanya amaanyi. Ennyonyi n'ekulema. Ennyonyi n'ennema. Era ennyonyi nyirinnye bino bye South Africa mu COVID bye natema nga ndi byange. Ne baleeta show ze Sudaani. Era ne bagamba tajja kgenda nga tetulina revival. Kati bankutogera nnyo. Yampagira mu kutandika naye yannwana nnyo mu kibiina ekyo. Kubanga bwe bagula emmotoka Lexus ya black. Na pastor agimpa n'ebisumuluzo. Ffenna we tuli abayimbi nagamba gatambulira omwo. Linnya litandise okumenya. Awo nangamba naye Bena wabanga alina gy'alaga nakkubira ajja n'omuvuga. Awo nnyini ebisumuluzo bwe byakoma ne babinzijjako. Nabbi n'agamba Bena tannafuna ate ggwe yakayimba ofune ng'oli yayimba ddaye nga talina. Era ne bagiwa Yasinikani yagivuga. Ekitegeeza Nabbi yali w'amaanyi mu revival. Ate kati bw'obanga oli mukazi wo. Yali mukazi wo olinga ate omukazi munnange ayimanyi waakwata nwanyiga. Alina espeesa liwe yanyiganga. Tewavugamu yadde okusitaatinga. Akali saakoma okwo. Bategeka show 11 Mubende nga Nabbi mulwadde. Sere bamulongoseza Nairobi. Kati Nabbi agenda abaana bonna bagaana ogenda okuyimba. Mu Nabbi wataliwo tetujja sobola kola show. Kati nze ne nga pastor Nsolo Kiggala. Story nagiwulirako. Kati bwe mmagamba Nsolo Kiggala. Agambo nayimba nani Buchaman yaliwo ne Buchaman nagaana nange ngenda. Ne batufunira abayimbi abalala awo kibiina ne kisituka ba manager ne bakitwala. Abaana baagaana bano bonna bajjaki babiri baani. Ne tugenda. Kati bwe tugenda nkuba show zaali 10 nga tewali alwanye. Ne tukomawo kati show esembayo yali ku Simon Garden ye Mubende. Ne ngamba Nabbi yakomyewo kangende nzije naye kuba show nene yali mu town. Kangende nzije naye. Ndabe ne kubeeka ne ninya basi. Kati tutuuka ku church. Pastor Rwanda banabagamba naye mmwe kati mulina mannya ki? Omuyimbi omwagadde mwenna group namba. Kyabaluma tebanyega. Kati tuba tufuluma agamba nduga mutulemu eyo vyaiti mugende Nabbi. Nze nasooka munda. Nabbi ajja tujjudde. Nakuba bintu bizibu 2:13 ngojeeko giri ejja upcoming. 2:13 bintu bizibu 2:14 mugugu. Nali ngenzo nga tukoze ne pastor limbo omuntu wettima. Agenda ddulanga. Weruli awo. Yali agenda ddulanga bwati. Nabbi n'aleeta ekirowoozo. Nagamba kakati Bena ali lubuto. Agenda kumala emyezi 9 tannazaala ate amala emyezi nga Nakawere. Kati ajja ogenda ova mu Nakawere nga agudde. Tusooke tumupika ennyimba nga 10 ndugaagumiikiriza. Kyokka nga yiga yali abaze nti senga nkupeze ennyimba nga 10 ngenda kuba omusajja bwaggumira mu kibiina kiggumira. Ate omukazi kyatasobola. Kyatasobola. Omukisa ne bagulinnyamu awo era yiga lwe luyimba lw'omugugu lwe yakomako. Kati bazze bamukyankalanya awo boogera bina abamuvumye jjukira nze yiga saamuvumako. Bwe bamukyankalanya ennyo n'atuuka okwetamwa n'akola TV. N'atuyita. Yali ategese nga ayagala kunkolera pedicure salon ennene. Buli kimu nga kirina mu program era nze gwe yasooka okuwa Makeru baga. Naye bw'amala otuyita nga bamunyiizizza n'agamba ndugga baana bange sibakyaye naye ekibiina nkikoze eki nkitadde. Kati bali abaali balina obusungu nga bo balowooza bagezi nnyo nti pastor yabakugira nnyo. Bo balowooza kugenda tebaasiibula. Bajja bano bamaaja ati baani buli omu n'agenda wa. Kuba mwanje ye bwe nakuba ebintu bizibu ne banteeka ku kipande waggulu. Yafunamu akasajja n'agamba ndo pastor ebidongo mbiwummudde. Awo yali n'alitayalinga. Ono kanyenye nga akade. Awo yakiviiramu ng'agamba abiwummudde naye nga nze muleeseeko akaki amaanyi. Kakati bwe bamala otugoba otuta kale. Abantu bonna bagenda nze ne nzijirwa amagezi ne ŋŋamba ligono alina ekizibu nali nakiraba dda nga bw'ova ewuwe mu bubi ne bw'oba wazimba zikalina ziggwawo.
era nakati ne boonoonyereza abaali abaweereza b'ekkanisa abaafuna ssente muyiga buli eyavaayo mu bubi talina kyalina ne bwaba muyimbi bwe kikoleko risaaki buli eyavuma kuyiga n'ayakwana naye bubi talina kyalina ne bwoba wali manager mulago bayogera wano kakati nze kye nakola bamala okubulirayo ebweru w'ekkanisa nze nyambuka gyasula mu kalina mugamba pasita otutadde mu bubi oba mu bulungi nagamba mu bulungi mugaa sikwesiga nkumanyi weefuula sooka onsabire nanfukamiza mu kisenge kye nansabira kakati mba nfuluma nti ntuuse ku basirikale neŋŋana naye neddayigo nenzirayo kawaayo otutadde mu bulungi oba mu bubi naganduga kiki mbatadde bulungi ne mugamba kwata mu ngalo zino onsabire n'azikwatamu ne muganze enjala bwenkonkonanga ggulawo era yiga atuuse kufa nga nze bwandaba ne bwaba mu meeting agamusooke muleko yajje kati rabai kaluleta deo nali ewa Ssegawa nga nali nnwanyi nalina kakakazi ako kenkunyumiriza nali nako ewa Ssegawa kakati amanyi kayita kazi katono kakati waliwo akakuba amanda mu kibiina ate nga bosi wange eno mu revival ewa Ssegawa kalule mwenyewe kakati ate yali kalule kati kalule nali ngenda ku stage bosi n'atuma omukazi geno ndeetere engatto zange nze nempulira nayimbayo bisatu nenva ku stage nengoberera kati kalule n'amanya ngenze kubatta busi kuba nali ntegedde akazannyo bosi omuwala aba ayingidde mu nju aguddewo ayingirako noono toggalawo nzize ate yatumye nga tonayazzi baba baluggala nendusamba mga gwenkusse kaluleko kalule totta mwana wange totta kukakkana atutaasizza enkeera bangobera Degeya bosani oyo kakkana muleke Degeya Kinoni bosi kalule amumanyi bosi we yali bosi wa kalule kati we bangoba bannanga ali aguzibwa omwana oyo ali aguzibwa kali we bangoba nagamba kalule ekigambo ne mugamba leero ngobye naye olijjako mu maaso gange ng'ofukamidde ne ssente nakireka kumbe mulagudde yiga bwamala otugoba otuta 215 kumbe Jack Kizito awadde kalule obwa manager kati Jack agamba njagala nduga akwata milioni ezaziwa kalule ani maani muddire wange nga kalule wuno sebo mwana wange nsiriwadde nfudde mpe muse waliko nenkwata ssente mbadde sikujjukira nakwata ssente kalule ze yampa ne mugaa tugende ku church nengula ebbaasa neteekamu ssente zaali milioni 5 mu bbaasa nateekamu milioni 2.5 bwe tutuuka pajafula kubanze nabaleka kalule nga maze okubanza olwakubuuza nze ne maani enkomawo kati tutuuka ku church nga church ejjudde lwali lwa Sunday nkwata ebbaasa nfukamira mu church ngamba yiga pastor webale tupromotinga milioni 5 ziriyo zimuwa namuwaako 2.5 kati abalamu kyava agamba tunuulira bino ebikazi mu bayimbi nfunyemu omwana mu byana nfunye omwana n'abavuma nayongera kusinkula fitina nekula kati abavumi ekirungi baali batutadde nga tewakyali angoba twajala kuyinako obuyinza nenkwata zino endala neŋakalule tugende nabbi yangoba mu mmotoka naye namugamba ekigambo nti ongobye muyayiga naye nja kusooka oggula eyange mu mannya kuba mu revival nze nasooka oggula emmotoka ng'omuyimbi yiga bwe mmala omuwa ziri nkwata zino ezisigadde ngamba kalule tugende onfunira emmotoka tugenda ne milioni 2.5 mu ndeeba nzigirayo kaliddina ya milioni 6 nenga nzijawo ekisiraani kiri ne tugireeta nenjikanika bulungi nnyo nenjigongoosa taddekawo ekifaananyi kyange tandise okujooga onero twatugenda okukola interview kubuka endoki njijange neggalaggalange ng'ate olwo nze ndaba yakabi naye ng'ekigendererwa kyali kyakugjawo kizibu kiri kulagana nabbi nti nze mbasoose kati kalule omugamba nti yanneetondera naga mwana wange walagula era ne bw'omuyita wano bujulizi abwenyi nakolako ne interview ya nakyogera era nze kalule mulaba ye muntu asobola okuntimba so 10 nga taŋŋambye naga nja kuweereza ssente n'atakuweereza so ne zikolwa naye n'otamunyiigira kubanga twabikolako nagamba nduggo yabeera nange yangamba nduggo yangamba ekigambo nekiba nekituukira akasajja kale kala kalogo kale ekigambo nekituukirira oba yalumanya nti ndi mulogo siri mulogo ndi muvumuzi ate ndi mulaguzi buuza walukagga
Tinduga yakoze ekyamagero ng'olaba. Wakola ki? Nkugambye mubuuza ate obuuza anti lubaale wuma mutasamire kiruka tukufunye wooli. Ekyamazima simanyi wakolo oyagala mukulu. Wuliriza. Ekyamazima nze nava dda nga olulimi luno lutonzi naye ate ndimu amaanyi g'abajjajjange. Kuba jjajjange gwe nadda mu bigiri ne weeyafa omuzimu gwe gwalaguliranga mu lubugo. Ekitegede bulungi. Kakati wano mu Uganda ffe tetwawula Katonda ku bibiina bino bisinde. Kyova olaba Paapa w'Abakatuliki akula enzikiza y'Abakatuliki ye kabaka wa Vatican, kabaka akulya buwangwa na nnono. Ate era ye pulezidenti w'ensi eyo ali mu bimeka bafugira ku nnono. Omusiraamu Oluwarabu lulimi si ddiini. Eddiini y'Obusiraamu nnono y'Abawarabu. Kyova olaba nti bw'oba ogenda okusaddaaka ku Idi enkulu, etteeka ligamba omuntu yenna anaasala ekisolo tokkiriza kumwa kintu kyonna, kazibe enjala, kazibe biki ku mubiri mpaka mu Busiraamu. Ya Idi enkulu ey'ebisolo tokkirizwa kukola ki? Kumwa kintu kyonna ku mubiri gwagenda okukola saddaaka. Oyagala etuukire ng'olina ekisolo ky'otaddeyo kusala. Bwe bagenda e Mekka, Kaaba ntaana ya Muhammad. Entaana omuntu gwe bataddemu abamu bwa kinene kuba aba yafudde. Kinene ye kabaka bulamu. Olugoye oluli ku Kaaba luddugavu wano lwa kabaka bulamu. Kati gwolese bajjajja beene entaana ya kitaawo ogenze ku Kaaba olwano gikwatako naye ng'oli wa kabaka ku bwa kinene. Olugoye oluli ku Kaaba luki? Luddugavu lwa kabaka bulamu. Gigenderere. Teruliiko kweruli luddugavu. Obugoye bwe beesiba buno bajjamu engoye zonna munda wadde kakine bakajjamu ne beesiba obukete obweru. Obugoye obwo bweru omukolo ogwo gwe babeerako ffe tugukola eno nga tujja mu kabaka bulamu mu bw'ekiddugavu tumuse mu bw'ekyeru mu kitangaala. Mikolo gye tukola. Omanyi Makona nvuga speed naye wembadde ntuuse onzikiza tujjeko ku kiggwa tukolerekaawo. Ne bonjagala nkya. Kuba bwe obeera obulwa kumeka. Gwonkubya kubanga bayinza okumpita e Masaka nga ninabe abalwadde ne mmala ennaku. Baani abakuyita? Abalwadde. Sebo nze tompita bano abaliruku abalina okumala okutuula mu TikTok beerange mbu nina musota agwesibe mu bulago. Kuba abantu bakusibe. Era senga bansibadda. Ebintu ebyokola manyi ogajjawo. Mu bajjajjange ate jjajjawo gwe nsamira bulingo n'olusozi lwayo gwe jjajjawo wagaana okukola bye yali akola oyambalewo amaanyi. Anti nze Lubowo ate nze nja kukusiba busibe. Anti Lubowo mulaba kati gwakusibye. Olowooza gwogenda osiba ffe naye yakusiba. Omanyi ekyo oba wandibadde gavana nga lagadde. Njala tujja ku kiggwa. Tulina pulogulaamu gye tukola bagiyita ekyoto. Kuba njagala kuta ogende wa mukulu Makona alina pulogulaamu bagiyita kayinayikisimanyi kanaayo kyande. Yakyaza okuba ne pulogulaamu ku TV ebuuze by'ekisiru. Naye njala olunaku omulungi omungere bagumanyi ng'omusajja omugezi omunswalize. Akuba nze kye naliga nze oyinza okujja ng'ozze kunyiiza ne nkunyiiza. Ekyo tolimbye. Kakati ntugonyiiza ebyaddala ate onyiiza mu bugenderevu. Ekyo kyo nange ndimuga onyiiza ebyaddala. Namanyiiko kimu ajja nga yazze kukuvunza n'asookaga walukaga yakuvumira nga musajja watannayogera n'eki kati gwe oba musiro ngamba embwe yo musse kukakkana nga gwe osoose okuvuma. Naye nga tugenda okumaliriza bayimbi ki wano mu Uganda b'oyinza okugamba nti singa omuntu ayagadde kukola bato b'oyinza okwetuka nabo. Anti kati abayimbi kati essaawa zino ekituufu bwe neepimaapima ndaba nga abayimbi kati abaliwo sobola kukola nabo bato kuba kati abamu bayimba bye bayimba sikwatagana nabyo. Abayimba ebyo ebyekisirusiru ebyo buukabuuka. Waliwo abayimba ebyamagezi. Kati bino ebyamagezi ate abaliwo ate kati bwe nkola nabo bato ate mba nga akoze na upcoming. Wangi taata? Bwe nkola nabo bato mba nkoze nga na upcoming. Kuba kati essaawa zino nina okufuna omuntu ajja mu kyendi tutunke baleke gamba nti basaliriza. Semekula si wakadonkamu. Aze sigambye wakadonkamu. Ogambye Uganda yonna. Wano mbayimbi. Bwe nnyimba ne Semakula ate mba nnyimbye ne Sebatabbato. Kati nze nnyinza okukola ne Sebatabbato. Oli jjajja wange. Ate Walukagga. Jjajja wange azaala kitange. Ate Walukagga. Kati takyasobola kubeera mu bino. Ngeja genda byobufuzi. Just alina kuuma linnya alikuume. Oba naye tusooke tukuleko oyingire mu parliament mulyoke mukwetuke kuba ne yajja. MP bawuliriza. Nze bwe mba nakola ekintu jjajja kyampabula nyinza notuuka ku lunaku luli jjajja nagawo waayawo tukubawo campaign ne ngamba sijja kujjawo. Togenda kwesimbawo olimba bantu. Anti munnange bwe mutyo bwe mwanyoma Yesu. Yesu bamunyomanga kumbe yaliko bamweyana. Ne Kyagulanyi mwamunyoma naye kati mwe mumanyi
tibana basiba ku kamera nzize n'agenda mu bukolo n'akyala ku lumbe n'akyala mu bbaala n'akyala wambu agenda be banoonya be balina amaanyi agawangula no ffe byetukoledde ensi babimanyi. Buno omwaka tusoleyo concert tugenda okumaliriza bwe munaaba musiimye nja gibawa naye nze sibadde mu bya osobola kukola nga wakati bifo ki togende Lugogo Lugogo kafo katono kunze naye lwakuba nti ekintu okiwa obudde abana abaana abato bakubye Lugogo nga bagikubye kati ate ffe abasajja abalina bye tugamba abantu omuntu wa luyimba lumu akubye Lugogo mbu atenze bamweyana. Nyina concert y'omuyimbi wange mpitira ku bantu oyo njagala jen mu nkumise ne ku byoto muyimbi oyo ate ne bwana bataze ndabikuma kuba mu Uganda eno abakazi bayimbye naye nze muwa respect omuntu atayomba toli musanga mbu yepicha simaya kugundi ne gundi ekiriolese kyaki ekyo nkiresa abakazi bangi omusanga ali wa David omwe ekya wandugga luli bazunga nga balwadde bakolera bamanya bani buno bulwadde wani obadde buluma bosi ko babuyita simanyani gwe towulira ngo muyimbi leero bano babuli lucha naye omukazi akumye ekitiibwa kye so tulina ngenda kuza omwezi 2 nze nkola bana Uganda bamuwagire kuba sinze mbalagira bye yayimba byeyogerera bamwagale bwana basiimye okubaayo nja kujja nange nyimbe. Okay. Tetugenda kusikako olwokuba nti Makona atuli bubi azze ali akubi obukalu yakyali wange nkwaka eyo suuti zo engatte naye ng'essaawa yonna mbategeeza tugenda kugendako ew'omukulu Asani Ndugga tukolereko ewuwe taata we bali kujja bweza nnyo naye njagala ojje ewa Lubowa nga yitegagazannye mu bbanga nze Lubowa nebaza ne manager Nico olwokuba namukubidde essimu yange yampuliriza